waliwo ebintu bye tusobola okukusonyiwa nga ggwe nga tukusonyiwa olw'okubanga wazaalibwa mu famire ey'obwavu, wazaalibwa mu famire ey'obutasoma. Waliwo ebintu bye tutasobola kukusonyiwa bye bino. Kwe kubanga wazaalibwa mu famire ey'obwavu n'olowooza nti obwavu kyafuuka kitundu ku mmwe, so your life eteekeddwa okubanga otambuza kiri kigeneration ky'obwavu kiwazaalirwamu kyokuliddemu. Waliwo abantu b'osanga nga banywa ng'ensonga gy'akuwa ey'okunywa kwe agamba nti okunywa kwa kika. Ffe waffe tuli bavumi, ffe waffe tukkiririza mu balubaale. Tuyinza okusonyiwa ekyokuba nti wazaalibwa mu bulamu bwe butyo, naye tetusobola kukusonyiwa okuba nti otandise okulowooza nti obulamu bwo buteekeddwa okubeera bwe butyo. Bwe tuzaala abaana, ffe abafunye omukisa okuzaala ku baana, naawe gwenzikiriza nti kiseera kyo kye kitanaba kutuuka, ne Katonda akuteekateeka era ojja kubanga osobola okufuna ezzadde. Tulina omukisa ogukyusa obulamu bwaffe nga tusinziira oba okubwawula ku ebyo bye tuzaaliddwamu bye tukuliddemu. Ensi eriba tekyasobola kutusonyiwa nga tetukozesezza mukisa ogwo. Saasoma, njayaana okulaba abaana bange nga basoma. Saafuna kino, njayaana okulaba abaana bange nga bakifuna. Embeera eyo sigyenyumirizaamu, naye njagala ekome ku nze. Abo be bantu omulembe guno be gwetaaga. Omulembe guno guzze n'ebibi bingi, naye munnange guzze n'ebirungi bingi. TikTok nnungi nnyo, naye TikTok mbi, naddala ng'osazeewo okuginoonyaako ebibi. Ondaba wano nga bwe ndi. Mami Rose ali eyitale nkutumiddeko. Ondaba wano nga bwe ndi. Ndi mubi ng'osazeewo okunnoonyaako ekibi. Ndi mulungi ng'osazeewo okunnoonyaako ekirungi. Tugenda kusisinkana story ya sister atuuse okukkiriza nti alina obulamu bw'atambuliramu obuzze nga bumulondoola naye nga buva ku gy'asibuse abamuzadde gy'akulidde n'okutuusa olwaleero. At a certain point somehow somewhere alina waali stuck. Naye nga yagamba nti bino embeera eno kuno kwe tukuliddemu okweroga, okweraguza. Lwaki mbyogerera ng'ogenda kubisinkana mu story eno? Nze Sozmo era nkwebaza okutambula nange. Nzikiriza nti Mukama akyampa ekisa okwongera okuleeta ebyenjawulo ng'obisinkana ku channel eno. Ojja sangako ebintu ebisinga obungi nga tobyagala naye ng'obyetaaga. Do I need to say this again? I need to get close to this camera. Channel eno ogenda kusangako ebintu bingi naye nga tobyagala, wabula ng'obyetaaga. Kibalansinga kitya? Obulamu butambulira nnyo ku bye twetaaga newankubadde nga tussa nnyo ssira ku ebyo bye twagala. Bye twagala bitugasa kitono, bye twetaaga bye bitubeezaawo. Saamaanyi n'ebirowoozo byo n'obudde bwo na buli kimu ekikyo ku ebyo by'osinga okwetaaga. Wannyo obudde mikwano gy'ozudde nti obeetaaga. Kendeeza obudde bw'owa mikwano gyo b'oyagala. Okwagala n'okwetaaga byanjawulo. Obaagala kubanga bakuwaana, bakusuuta, bakuwa vaibu, muleppuka, mwenjeera, mukola kiri, mukwana, babakwana, mukuula. Faayo nnyo ku mikwano gyo ababiri abasatu abajja ne bakolako evaluation naga why business etambulete ne mogera ku business obufumbo buli butya biri bitya. Ndoza tusabeko, ndoza ne wetaaga okwongera mu kino. Nalabye omwana nabadde okusomera naye kino kye boogera ebyo by'oyagala naye ebyo by'oyagala si bye bikuyimirizaawo. Faayo kwaba aboogera ebyo bye weetaaga. Nkwaniriza katugende mu story eya sister. Mr. Sozi, nina ekintu kineebuuza mu nze munda. Ng'oba abazadde baffe bakirengera oba bakiraba mu maaso nti kiyinza okukosa abaana baffe. Yeffe abazadde twali tutuddekaawo ne twebuuza nti ebintu bye tukola backfires ziddira abaana baffe oba nedda. Ensonga lwaki ndi kwebuuzawo nti nawuliriza love story ya muganda wange
ali e India. Naye ne juzi wano nempuliriza sister eyasharinga mu Kiga. Naye ndabanga ebintu bye tukola byonna baana baffe balina bisasulira. Era nze nange munze munda ndowooza nti nsasulira bibi by'abakadde baffe kuba sinze. Short story okufunza ku budde. Mr. Sozi twakulira wamu nga tulina families 3 like ba neighbors nga 3. Family yaffe neighbor omulala ne neighbor omulala. Mbadde saagala nnyo bateekamu mannya naye njafuna amanya gengendo gattawo. Era mujja kumanya lwaki ngenda tuumawo nti amanya. Oli eyasooka neighbor waffe asooka bamuyitanga Kali Lugambo. Bazadde baffe neighbor owokubiri nga bamuyita wabula lino erinnya we nalyogera ne muwala we oba mwana we wanaaliwulira anamanya nti ngambye maama we naye nga ndi sorry nga bamuyita bali kulimya kozi nawa language mu Lusoga simanyi wenyinza kigandawaza naye nga bakiyita mbo bali kulimya so nti like nga agamba abantu abo balimanya so in our family daddy waffe yali mulimi nnyo and until now daddy waffe mulimi nnyo newankubadde agenza akaddiwa so mama wange nga bamuyita Mulimayiika omanyi twabeeranga bato naye ng'obugambo tubukookinga nga bamuyita Mulimayiika. So abantu bano ne bajjamu okwewalana like okutandika okuwalana okwewulirako ekinugu. Lwaki oli alima nnyo? Lwaki oli akungula nnyo? Lwaki oli talima? Lwaki oli abeera nnyo mu lugambo? Lwaki buli lutalo lubeera ku kyalo gugundi? Suubira ebintu bino byenjogerako ne ku byalo ebirala n'essaawa ya kaakati gyebiri si byenjogerako byadda naye essaawa ya kaakati ku byalo ebimu naffe abazadde tubikola n'owalana neighbor lwakuba afumba enkoko. Munnange Mr. Sozi mami wange yali mulimi nnyo nga waffe family yaffe tubeesingira nnyo ku kulima. Mostly baatunuliranga bya bulimi nga tewali kintu kyonna naye nga kulima kwe kwatukuza. Era nga naawe omwana olukulakulamu nga bakuwa akalimiro ko nti oyagala olugoye lwa Christmas limaawo olufune. So ng'omugenyi wakyala nze ne sister wange last born waffe nze addira last born ffe twakuumanga ewaka nga tetugenda mu kulima. Ate n'ekirala nina kyessaamanyanga nti maama wange yali afumbiddwa taata wange naye ng'abaana like nga bampita basista bange nga baana ng'Abaganda kakati Abaganda bakiyita nti mujjawo na nnyina. Naye taata waffe nga takitulaga nga ffenna tuli baana amaze kulade n'ekitegeera. So Baganda baffe abamami waffe be yajja nabo nsuubira baakuyitanga kubabonyabonya naye baalima. Okulima baalima n'ennyumba gye tusulamu yava mu kulima. Osi taata wange yalimanga n'oleeta tata gegenda kutiika kasooli kumujja mu nnimiro kumuleeta waka. So ffe twabeeranga nnyo ewaka. Simanyi ntalo we zaatandikira nakyo ekyavaako okutuusa n'essaawa ya kaakati okubanga ffe abaana ffe tubisasulira. Mr. Sozi kyekinnuma. Mr. Sozi tuli kusasulira ebintu bye tutamanyi nako byatandika bitya. Mu kikyo kyentegeeza nti Mr. Sozi mama waffe we yagendanga mu nnimiro. Ono omukyala gwe bayita bali kulimya. Mbatumya amanya nsuubira mujja kubaawula. Gwe bayita bali kulimya. Yatuyitanga nga tuli bato n'atusalanga obugirita n'atusiiganga eddagala. Mu Lusoga bakuyita okusandaga eddagala. I don't know it in Luganda cause era siri Muganda. Nga batusandaganga eri eddagala mu misiwa. Mama waffe wagenda mu nnimiro nga batusalako enviiri. Ffe twakula twali basista babiri naye twakula twagalibwa nnyo. Ffe ku kaale waffe era wenkyogerawo nti abamu bajja kuntegeera. Ffe twabeerangako nga tuli basibe ba nviiri. Ffe twalinnyanga ne boda like boda nibakutwala ku kyalo ekirala naye nga bagenze kusibya nviiri nga bakututte mu saaluuni naye nga mukazi wattu ali okutwala mu saaluuni ye alina bituttwa ku mutwe kiri nti mama waffe yatwagala nnyo. Ate ne kyenamanyanga nti lwaki okutwagala kuno kwaviiranga ku kintu lwakuba taata waffe yali kangambe bano abasajja abazaala obukadde. Taata waffe musajja mukadde nnyo era nze ntuuka ekiseera ne ngamba taata nina kumuyita jjajja olw'ensonga mukadde nnyo. Naye era ekiseera kituuka ne tubongamu ne muyita ogamba otya kazeeyi.
nemugamba ogamba otya jjajja naŋŋamba nno nze nabazaala naye nze mumpite ng'obaani kirabika naalifaananye na jjajja wammwe naye lwakuba temwamulabako era nze ekyanjagazanga nti nali nafaanana maama we ate nga teyamuziikako kubangamba ebiseera maama we byeyafiiramu byali bya ntalo so banjagalanga nnyo olw'okuba nti nafaananamukko maama we. Mr. Sozi bwekityo nekibeera. Mr. Sozi tukulidde ku madagala kino nkyogera abamu bajja kugamba yi madagala gatya naye Mr. Sozi tukulidde ku madagala nga tetumanyi gaaki. Mr. Sozi batusaze ensalo. Mr. Sozi baneiba basala ffe ensalo nga bwe twasiibanga ewaka ababiri nze ne sisita wange naye nga maama waffe waakomawo n'omunyumiza. Maama wange yali mukyala mulokola ebiseera ebyo eddiini ly'abannuuwa we lyajjira. Maama wange musabe mu bannuuwa era nga baba bakusaza ensalo n'aziraba akukeeza mu kyaki ku Sande nga muba mugenda siiba mu kyaki nga bakusabira. Naye nsuubira maama wange yatuuka ekiseera n'atendewalirwa n'alaba nga kisusse. Mr. Sozi omukazi yatusala eddagala we gwe bayita bali kulimya kati oli kali lugambo ye yakolanga gwa kuzunza lugambo kituufu baamusaze kituufu entalo ne zibeera awo. Olutalo lwatandika awo mpolampola. Olutalo ne luleeta bye twali tetumanyi ng'abaana. Simanyi maama wange baamwazika olugoye, simanyi ng'afiiriddwa, simanyi n'akomyawo olugoye kati mu lukulupaasinga n'aluusha ne balumuguza. Kati n'asooka n'abanyiigira oba ebiseera ebyo gomesi za volvet bwe zajjira emyaka egyo gye njogerako siri mukulu nnyo munansonyiwa. Mr. Sozi tukulidde ku madagala ge tutamanyi nako gye gaava ge tutamanyi nako oba gaatandikira ku ki. So maama wange yatuuka ekiseera n'atendewalirwa suubira eddiini ly'obulokole ne limutama ng'atutwala batusabira naye nga buli lunaku balina otusala ensalo. Leero bakusala mu mugongo luli leike n'okulwala ne tulwala nnyo. Ekiseera kyatuuka maama wange n'alwala. Maama wange nga tannalwala embu yali ali mu nnimiro ennyange mwali mulabyeko ennyange eva mu bbanga negwa omuntu ku mutwe. Ennyange yava mu bbanga neeyo nnyonyi nnyange yava mu bbanga negwa maama wange ku mutwe. Maama wange n'atandika okubira enduulu mu nnimiro omutwe ne bajjanjabye maama wange tawona bamujanjabye tawona bamutute mu malwaliro tawona. Maama wange ne bamubikako. Mr. Sozi abaali basoma ne balekeraawo soma baganda bange abaali basoma bonna ne balekeraawo soma anti ng'olw'okusoma babeesingira mu kulima. Maama mulwadde wano we bali saamanyanga nti taata wange si yabazaala so saamanyanga nnyo kale bingi naye nga kye nnamanyangako nti twali tubeesingira ku kulima. So Mr. Sozi tukulidde mu mbeera ey'amadagala n'etutama. Mr. Sozi maama wange n'atuuka ennyonyi ennyange we yamugwa ku mutwe yalwala n'atuuka okufuuwa nga mu kifo ky'okufuuwa eminyira ng'afuuwa masira ng'avaamu ekivundu ng'omufu naye nga mutwe gwe gumuluma naye omutwe ogwo guviira ku nnyonyi nnyange we yamugwirako mu nnimiro. So nsuubira bino like oba kujjanjabye toli kuwona baba kubise nako olinga afudde ne taata wange awo n'afunamu ekiyongobera naye n'alwala namukko kusoma ne kugootaana abaali basoma kuba Biden we ndi kwogerera twali tetusoma ffe naye nga tutegeera kuba ebiro bye ndi kwogereramu ffe abaali bava mu famire ennaku kati ng'okusoma kwaffe bakwata ekitabo ne bakisalamu mu makkati. Omu n'asomerako mu ludda n'oli n'asomerako mu ludda olw'ebbula lya ssente. Ekitabo kyalinga kya 10 naye kirabika ekikumi ky'edda kyalinga kinene. Munange Mr. Sozi okugira maama wange ng'alwala ng'abeera bubi nnyo ng'ebeerayo omukyala ajja amugamba ewaffe waliyo omusawo awonya. Suubira maama wange yamugamba ndi mulokole ne babeera awo. Nabeeranga nnyo ku lusegere lwa maama kuba nange nali nga mbeera nnyo mulwadde. So nali ntegeeramu suubira omwana waaba agenzeeko mu P1 aba atandika otegeera. Munange Mr. Sozi maama wange ng'agenda eyo ku musawo era yagenda nange kamwe koogera nga bamugamba nno neibawo kino na kino na kino na kino nga maama wange addamu oyo omusawo ng'amugamba mbimanyi nti abikola kuba asala abaana bange eddagala naye yali badde awalana nze n'atawalana baana. Munange nsuubira maama wange kyamusukkako n'azza bbaka faya
mama wange teyakola mu ddagala naye mama wange batandika okwerogana ne banneiba neiba oli alogooli bakulimya aloga muli mayiika. That's the names they were calling our parents ku kaalo. Mbu mama wange muli mayiika mbu aba agenza okulima nga talimye yiika tanyuka kati oli ng'agamba bali kulimya. Yeah, so I don't know how the meaning of that name well, but namala nensirikya nengamba kirabikagana amanya gaviiranga ku ebyo. So ono mama wange nga bamuyita muli mayiika oli bakulimya. So bakulimya ne beeroga. Kati ono kali lugambo yatuuka ekiseera olugambo ne lumulemesa obufumbo naguno gwako era si mufumbo yanoba ate nga bakyali banaiba baffe oyo bbaawe ng'era tumuyita taata nakati yakyaliwo benjogerako ffenna tuweetuli naye wendi kujjira nti mugenda kulaba engeri ki amadagala ge tukola wegatuuka ekiseera ne gabonyaabonya abaana baffe be tuzaala. Mr. Sozi nga beeruga Mr. Sozi amadagala gayitingane waffe busuwa mu wakati mu lujja busuwa wa neiba ne batandika n'okweroga emisana. So tebamanyanga kankyogere wentyo nti tebamanyanga nti ekiseera kirituuka amadagala ne gatukosa nga ffe abaana. Mr. Sozi mu famire yaffe omwana asomye ennyo yali mukulu waffe ate ye naye byagenda okujja nga ali mu senior 4 oyo yasoma ennyo. Ffenna abaddinganwako asomye ennyo P7 senior 2 senior 3 senior 2 P7 P4 senior 1 senior 2 ku baana omwenda nga wenjogera nti ku baana omwenda mukulu waffe eka yatuukako mu senior 4. Wenzira ku ludda lwa neighbor abaana bazadde kati nga mama wange amaze emyaka nga 2 nga yanoba be bali osoma okutuukako mu senior 4 naye bonna P7 P4 P6 P7 P4 P7 obuwe yatuukako mu senior 4 mulenzi ate naye oyo agenza okusoma okutuuka mu senior 4 nsubira nga mama wange yabivaako ng'ebyokweroga abikooyi. Subira omuli kulaba engeri abazadde we tukosaamu abaana baffe nga tusinziira ku madagala oba nga tusinziira ku bikolwa bye baakolanga. So nkulaakulaamu wenti ndaba akinnumiriza nnyo nange saasoma kinnuma ngamba lwaki ffe famire yaffe temuli mwana atuuseeko mu senior 6 ngamba sisita wange muto wange mugamba soma nnyo at least gobeereko mu famire yaffe nga gwasukkulumyemu. Sisita yaŋŋamba nti buli watuuka mu kibiina amaaso gamuluma era byasoma tabitegeera. Muto wange yali mu senior 2 era naye n'akomaawo mu famire y'abakulimya. Ate yo mama wange yazza omuzigo guli gwe bayita omuzigo baakafaya yaleetera abakulimya okutunda ewuwe we yali asula. Bakulimya n'atuuka n'okupangisa omuzigo. Abaana munansonyiwa munaaba muwulidde kasitole kano kubanga kyemmanyi mu 10 temubulamu omu ayinza okera ku makya n'akagwako. Mr. Sozi bakulimya famire ye mama wange nsuubira yagiroga nnyo okutuuka ku extent etunda we basula ne batuuka okusula mu kisenyi gye bapangisa okulimira ne bava mu kisenyi gye bapangisa okulimira nga gye basula ne badda mu kupangisa omuzigo ne bava mu kupangisa omuzigo ne babagoba ne badda okubasenza mu kyaki ne bava mu kyaki kwe kuzimba akayumba ssaawa zino ke balimu nga n'akapoloti ke baagula tekawera waffe tuguyita muggo tekawera muggo gumu ku 2 kozi era kalimu waakayumba ka kisenge kimu n'eddiiro naye nga benjogerako amaka gaabwe ge baatunda yali nnyumba ewedde naye essaawa zino obuuza ne ssente ze baatundamu ennyumba tebamanyi gye ziri na gye zaalaga. So nze ŋŋamba era nze munze munda nzikiriza nti amalogo gano ge baakolanga baakafaya ndoga nkuloge ge gaaleetera ebyo era abaana be abasomye ennyo bali mulenzi omukulu yatuuka mu senior 5 avuga booda n'omulenzi omulala atiika bikajjo nga mbagambye nti ewaffe Busoga atiika bikajjo. Bano abalenzi abawala bafumbo omulala yazaala abalongo omusajja n'amuddukako naye ali eyo obugembe uisobe njogeddeyo. Okay,
naye ali eyo Bugembe abonaabonera eyo kozi Bugembe is big niwe n'agamba Bugembe no one will know which side but it's okay. Bugembe buli omu ali eyo abonaabonera eyo. Muganda we omulala yabula. Abawala bano abato bato be twakula mu saizi emu mu myaka gye gimu nga tusiiba waka abo tombuuza gye bali nkoma kuwulira nti gundi bamulabako eggendi gundi ne bamulabako ejjindi. Kati nno wodda ku famire yaffe nga nvudde ku famire y'abakulimya ngozze ku famire yaffe gye baayitanga mulima yiika fine taata waffe akyaliyo naye taata waffe balabika baamuluga obutaddangamu kuwasa. Gwe Mr. Sozo omanyi mama wange yanobanga ffe tuli bato nga nze ndi mupi wano nga muto wange ali mu baby class. Ndina emyaka saazi ngenda weza 27 mu mwezi gw'ekkumi nga 10. Mr. Sozi okimanyi nga taata waffe tawasanga ate era teyegomba kuwasa ate era takyagala wabula agamba ffe abaana ffe famire yeffe kikaaki tetumanyi kika kyaffe but what I know nti taata wange yali musajja n'azirwanako era ebifaananyi tubiraba ebyedda nga ali ne Museveni bali mu nsiko taata waffe musajja n'azirwanako naye anansonyiwa naye ekirungi sinnamugulira simu kuba naye agimmanja naye nja ngimugulira alhamdulillah inshallah nja mugulira essimu osanga olulikeera naye n'akufolowinga n'awulirizaako kano kagundi kano ka short story naye ng'okugaana taata waffe okuwasa era byava ku neighbor suubira neighbor waffe yaloga nnyo mama waffe n'anoba ate neighbor n'ayagala taata waffe awase muganda we n'amuleeta nawokko n'abeerawokko omwezi taata waffe n'amugoba taata n'amugamba saagala mukazi ne bamufunira awo era omukazi omulala era taata n'agaana it means entalo bamala ne bazifuulamu oba ki kati gwe otuukira okufunira bba eyali mukwano gw'omufunire bbaawe omufunire omukazi kiba kisuuse wekiba kirina okukoma. So Mr. Sozi wengambira nti lino eddagala litubonyaabonya Mr. Sozi nze nafumbira omusajja asooka n'afa nemala emyaka 10 nga sizeemu kufumbirwa. Mujja kumbuuza nga olina emyaka 27 wafumbirwa olina emyaka emeka? Nafumbirwa ndi mutomu emyaka 15 mbadde maze emyaka 10 nga sifumbirwa. Wenzizemu ne ngamba okke kanzire mu nfumbirwe gwe nafumbirwa naye bye yantuusaako. Bw'obenyumeza omuntu alabanga okopya effirimu y'Ekinigeria n'ogiteeka mu bulamu bwo naye ng'ate bituufu. Ebyo nabyo one time ndijja n'embinyumyako nga binzitoyeeko kubeera nabyo byansukkako naye sirina ngeri gye ntandika binyumya. Mr. Sozi omudagala gutubonyaabonyeza nze nzayogera ndi Saudi ndi mutolosi. Obutolosi mmazeemu omwaka gumu n'emyezi 8 mu contract namalamu omwaka. Mr. Sozi nze ndi ku ddungu naye buli wendowooza okudda ewaka nendowooza olunaku lwendigenda ku deportation mutima guŋŋamba mole sorry yogedde erinnya lyange but it's okay omutima guŋŋamba gira okola Uganda terikiriyo. Mu butolosi muno mwendudde nfuniddemu ebizibu nentuuka okulowooza nti oba bandoga naye nga first of all kambuulira abantu nti abatugamba nti teri ddogo mu Isirayiri nga terinakukwata ogamba teri ddogo naye weriba likukutte okkiriza nti eddogo gye riri ate nga likola. Mr. Sozi amalogo gatubonyaabonyezza ne muto wange natuuka ekisa neŋŋamba naye kajja ku kyeyo ne mukulu wange ali wakati awo naye najja ku kyeyo ffenna tuli ku kyeyo naye nga ffenna we tuli ku kyeyo okumanya amalogo gakyatulondoola ffenna buli omu alina embeera gy'ayitamu ng'ate buli omu teyeegomba ginyumiza munne nga brother CEO agambye oba we yagambye nti mu famire tolinaamu mukwano gwo tolinaamu muganda wo like olina baganda bo naye tolinaamu mukwano gwo like ne gyoyita mikwano gyo nga wagifunira eno ku ddungu ne gye waleka e Uganda gijja gy'oli nga girina kye gikwagalako gye mikwano gya kaakati. Mr. Sozi ntuuka ekiseera nembuuza oba neneebuuza kozi watugamba olwokuna tuteekengayo kowe okwemulugunya oba kowa tukuyita otya naye Mr. Sozi wentuula neneebuuliza abazadde nti ddala bino ebintu bye tukola oba otudde ku makya n'osiriikirira wali olowoozezzaako nti birikosa omwana wo. Nawulidde sitole ya Mukiga
era nange eyagala kunfaanana naye nange ntuula ne ŋŋamba luli ky'abaana baffe ne bamanya ebintu bwe biti ne batusonyiwa. Mr. Sozi, nze nina ekintu kye bansibako ekinnuma ku mutima nga sirina muganda wange nnyinza kinyumiza n'akitegeera. Sirina mama wange nagamba kansembeze mama wange nga mukwano gwange, naye mama wange oba tolina ssente toli mukwano gwe. Wakukubira essimu n'akusaba y'abiri n'omugamba ndi mwavu toli mukwano gwe. Natandise okukwana taata wange, kankuyite kukwana. Natandise okukwana taata wange abeere mukwano gwange lwa nsonga nti nalabye nga amagezi gokka ge nnina okukola ga kukwana taata. Osanga oba yaanantegeera. Naye ate wensiriikira ne ŋŋamba oba emikwano gisinga eŋŋanda, ate wenzira mu mikwano sirinamu mukwano gwensinga myaka. Emikwano gye nnina ngisinga oba okutegeera yadde egimu ginsinga emyaka. Tunuulira ne ndaba nga emikwano gye nnina ginsinga okutegeera, so nga sirina muntu gwe nnyinza nnyumiza kintu kindi ku mutima. Naye luli ki era ne nkinyumya wano ku famire. So Mr. Sozi, kanguyita omudagala. Mr. Sozi, abantu gye bali abakulidde ku mudagala nga bakusaza omudagala gw'otamanyi gye guva, omudagala gw'otamalinaako evidence nti munnange omudagala guno baagunsalanga lwa kino na kino, just ng'oli awo weebuuza oba lwaki baakusalanga omudagala. Omudagala gutubonyaabonyeza e Uganda, gutujja e Uganda gutuleese ku kyeyo, ntuuka n'okutoloka nga bansuza mu ttooyi. Naye one day nga sinnajja ku kyeyo, bino bye tugamba mbuka ogende weekebereko, nina omuntu gye nagenda. Bankubidde, ate ani ankubiraya anemesa okumalayo ekibuuziboozi. Gwe wenna ali eyandaba oyinza okubeera eyo nga weebuuza ti ebintu bino eby'ettaka abantu bangi bazze babbibwa, abantu bangi bazze bagobebwa ku ttaka ng'oli alina n'obwannannyini ye ng'amanyi alina ekyapa kye mu nnyumba, naye munnaye ne bajja ne baggobawo n'ekyapa ogenda okwekanga okikebera nga kifu tekibeerangayo. Ate abasinga mulina egyemize, ogenda n'ofuna ekyapa akikuwadde, ate sima mwana wa kkojja twakula ffenna ku kyalo mumanyi, n'otereka ekyapa nga tomaze sooka kgenda kukebera mu Lands Office ti ekyapa kyentereka ntereka kyapa oba ntereka kipapula kiriko biwandiike. Kaakati munnange Dembiro Properties weetuli okukusomesa n'okukuwabulamu. Butya abantu abasinga ye bababbamu, butya abantu abasinga bwe mutomera, kuba bangi beerimbise mu mulimu gwaffe guno, bangi. Abasinga tebalina office mwe bakolera, abamu ba ku street, weewaawo mulimu ab'amazima naye nga talina office nga zino ezaffe, naye ate mulimu n'abamu nga gye bali nga baziina naye ng'era nabo babba abantu. Sigamye nti bonna, naye abamu gye bali ng'alina ne ofiisi ye bulungi, naye gwe wenna ali eyo ng'omuntu tonnaba kumugulako ttaka, tova buve mu bbanga ogambe munaye nsanze ofiisi enyirira. Sooka omanye ofiisi eyo erina erinnya ti weba erina erinnya bali registered nga company oba nga business name, kale nga company eri registered nti ye. Abasinga temumanyi we mukebera company ezo oba ziri registered, naye osobola okugenda ku URSB, abasinga bagimanyi ku Amam House n'okebera n'okola company search. Abasinga oba tosobodde, ngeri nnyingi nnyo bw'osobola okukeberamu okolamu company search n'omanya yes company gyeri. Womala okumanya weba gyeri, abalimu abatuddemu be bannannyini. Ebyo byonna kale bw'oba tosobodde bikola ng'osazeewo okugula ettaka n'osalawo okwesiga omuntu nga onoova eri, kuba mu nsi muno buli omu tomumanyi, naye twesiga abantu from nowhere n'omusanga n'omwesiga ate n'abeera wa mazima nga woova eri tomumanyi n'ongulako ettaka, kuba bangi tebatumanyi ne batuguzeeko amataka. Ekisookera ddala gwe wenna ali eyandaba nga tonnagula ttaka, genda ku ground. Omuntu ava eri n'akugamba munnaye tulina ettaka wano ne wano, togulira ttaka mu bbanga, togulira ttaka nti bandaze ekifaananyi kirabika bulungi nnyo. Genda ku ground, tuukawo ettaka lyagale. W'oba olisiimye, kyekisookera ddala kusiima, kubanga togenda kunoonyereza ku ttaka ly'otalinaako interest yotagenda kugula. Tuuka mu kifo ettaka lisiime, omala okulisiima noonyereza. Mbadde nkyagamba Mr. Sozi, munnange lumu nali nzija ku kyeyo
ne tufuna omusajja bamuyitaaniye sijja mwogera naye linnya naye yajja okutubriefingamuko nga tunyumiza like nga tunyumiza embeera gy'oyiseemu weyinza okulemesa okubeera ku kyeyo kati namala n'atugamba buli omu yeekebere buli omu yeetereeze kati kwe kujjamu amagezi agagamba mpulira nti wogenda ku basawo ab'ekinnansi kawe nti wemba nkyogera oba basheeke nti osobola okwekebera kyenva ngamba mukwano gwange twali tujja naye ne mugamba nno twalyekebedde ne tutuuka e Saudi ng'ebyaffe biri kiriya nga obitegeera Mr. Sozi nga tugenda we tutuuka eyo twagenda ne mukwano gwange oyo omusajja kyeva ngamba wakulira wa like ne munyumizaako bitono ne mugamba nakulira ye waffe bayitayo bati nambuuza omanyi famire yo omanyi ekika kyo ne mugamba nze engeri gyenkuze ndaba taata ne maama ne baganda bange kyekika kyange naŋŋamba ojja genda ku kyeyo naye ekika kyo kigenda kubonyaabonya batuuke okudda e Uganda nga tokoze Saudi mwezi naŋŋamba mulina eddagala lye baabasalanga nga mukyali bato mulina ebikolimo ebibatambulirako naye nze engeri gye nali sibirivingiramu nnyo mu ebyo bintu ne ŋŋamba it's okay era omusajja n'asaba emitwalo 28 by that time nalinayo emitwalo 2 ng'obwavu butuuba butya nga twakava mu covid awo ne ŋŋamba nedda nga tuli mu covid nga batugambye Museveni wanate entambula tujja kuddamu tubayite ng'olwo sinajja munnange Mr. Sozi that is 2020 mwenjogerera Mr. Sozi nga ŋŋamba sijja genda yeeyo era ebituufu nze nali sibirivingiramu nnyo nga ŋŋamba lwaki mbibirivingiramu lwaki nnemererwa okwesiga Katonda wange kubanga mama waffe we yatulekawo nga tukyali bato taata wange yatutwalanga n'atuwa like nabatusomesa obukatuliki ewaffe tuli bakatuliki so taata wange yali musomesa mu kyaki emu so twagendanga okusoma omugigi nendabanga sijja gatta Katonda ate ngatteko ne bino ebyensi we nagendayo I didn't believe and I didn't even do what that man told me but olunaku lumu nze nga tulinnya nga tujja Saudi munnange nga tubeera Saudi kozeyo mwezi gumu mwezi 2 myezi 3 myezi 4 myezi 5 omukazi nga yekyanga nga tandika okunsuza mutoyi nga nze ekyokunsuza mutoyi sikirabanga nsonga nga nkubira mami wange nga mbemunyumiza nga mami aŋŋamba guma wagenda kukola guma nga neegumira nga mbeera ku kyeyo paka we natendewalirwa nentoloka mba nakatoloka mukwano gwange nandagirira sheeke naŋŋamba sheeke ono ne wooba oli eno Saudi asobola okukolerako sheeke yanyumiza ebintu bye mbanyumiriza nti eddagala lye baatusala okuva obuto yaŋŋamba likyatubonyaabonya nnyo we tuba tetwefuddeeko nnyo ate n'ekibi sheeke oyo nziramu okuba ku nnamba eyo nga baŋŋamba sheeke yafa nakati siddangamu bitegeera ndi wano bwentyo Mr. Sozi ekisinga okunnuma oba ensonga endeetedde okola ka short story kano Mr. S yagambye talina mukwano gwe mu famire toli weka Mr. CEO nze nkuyita CEO mukwano CEO wawano CEO munnange toli weka nga mu famire tolinaamu mukwano gwo nga mukwano gwo oyo gwe wasisinkana gy'oli n'osobola omunyumizaako akatono akakukwatako kuba n'emikwano tetukyajemalirayo nnyo ekyokubiri nentunuulira sister eyanyumiza emboozi ya Mukiga neŋŋamba nti mukwano bye tulina okunnyonnyola abaana baffe bingi gwe bibe ekikyo kinene naye ate nze nina ekinene ekisinga ekikyo so toli wekka tuli wano twebuuza ebibuuzo bingi nti tugenda buulira ddi abaana baffe ebitukwatako era ensobi zino twazikolanga tutya ekyokubiri nentunuulira sister wange ali e India sister wange oyo ali e India muyita Siisi olw'ensonga nti embeera gyayiseemukko emu nange nali ngibaddemukko naye nze nagyewala nga nsazeewo na mutima neŋŋamba eno embeera ngikooye kangiveemu
nze najjajjamu nga ndi Uganda kozi nange baali bagenda ginteekamu nga bagala kuntwala Dubai ne ngamba sirina kyennina neemanyi zekka ewaffe teri amumanyi ne ngamba kanjejjemu guba mutima n'osalawo n'ogamba kawukyejjemu nze n'ensonga ennuma saawa zino nti Mr. Sozi amalogo ge baatuteekangako oba amadagala ge baatusalanga gatulemesa okusoma Mr. Sozi nali njagala okusoma nze nga nkeeraawo ku makya olwakuba omulimu gwe nalinga nkola nga ogenda ku ssomero ng'abasomesa bakuyisaamu amaaso nga bagamba toli supposed kusomera muno mu baana baffe ojja kuwonoona abaana baffe kuba nze nezaayokko ku ssomero naye olw'okusinziira omulimu gwe nali nkola ng'ate nali mumpi bayidawo abantu abampi tetukula buli woogenda mu society yonna oba omakingamu nansonyiwa naye nga nze engeri gye nali nti ndi mumpi we nagenda okusoma bampa bulungi ekifo ne ntandika okusoma naye we bamanya omulimu gw'enkola gye nzija ssente okuwaayo fees abasomesa ne banyimiriza kozi era eriyo omusomesa omwe yansangayo n'angamba nedda gwe tosaanidde kubeera mu ssomero lyaffe ogenda kwonoona abaana baffe najja nandopa mu ofiisi ne bangoba ku ssomero ebyokusoma ne mbita naye ekinnuma saa zino Mr. Sozi nti saasoma saasomanga ekireeteddwa okuba nti saasoma gano madagala gano ge baatusalanga maama wange ne neighbor bye beekubangamu ffe abaana bye tutaamanyanga osanga sinze zekka gwe kirumanga kiruma n'abantu abalala like nga baneighbor baffe abaana ba neighbor baffe naffe nange mu famire yange osanga mulimu gwe kiruma n'agamba naye singa si mudagala guno singa oba ndi mu kibiina ki okay nze zekka nyinza okuba nkyebuuzanga basisita bange tebabifaako nnyo naye kinnuma okusoma okw'obukulu tekukyasoboka kuba kati ndi maama nina okusomesa abaana ate nziremu neesomesa ndabanga kigenda okuntwalira obudde obungi okay budde butono naye ate olina okunoonya fees olina okwebereramu nga maama buli kimu ggwe nensalawo neŋŋamba ebyokusoma obukulu kambireke so kinnuma nnyo Mr. Sozi okuba nga tosomyeko omusajja akukwana omusajja wamanya nti tewasomako n'akunyooma n'akujooga abamu tutuusa okulimba abasajja nga wakubuuza wakoma mu kilaasi ki nti okay najoininga A-level oba n'omulimba nti A-level nagimalako nesobola kujoininga O-level oba okitegeera nga tutandiise okulimba olw'ensonga nti if you told somebody the truth that nti saasoma ajja kugamba omukazi ataasomako naye sometimes batugamba mbu entegeera y'omuntu eyasomako esingako omuntu ataasomako so oba olina amagezi gano agakola buli kimu naye nsuubira oli aba alina ekiti kyakulabiramu kyogwamu ekitiibwa kyeŋŋamba so Mr. Sozi ebinnuma byebyo okuba nga saasoma naye ng'obutasoma bwange buva ku bazadde bye baakola bazadde bannanga abali eyo tutunuulire biki bye tukola ate era tufube nnyo okulaba nga bye tukola tebikosa baana baffe nga bye tukola abaana baffe tebagenda kwejjusa Mr. Sozi nze nejjusa neŋŋamba oba singa mama wange teyabigendamu naye ate nensirika neŋŋamba mama wange teyali mukyamu singa si neighbor waffe kumutandika kweroga nti ali kumuloga balima nnyo nti ali kumuloga kamulemesa obufumbo aleetere taata muganda we ebyo byonna tebyandibaddewo so ne kaakati gyebiri kubeera nange sijja gamba nti bye byanzija mu bufumbo naye era ntalo z'abanneighbours ezo zirina engeri gye zitukosaamu sabbu mukazi munnange ng'oli eyo ng'okyalina omwami wo mukyeyiyo obulamu nga muli ku mizigo emikwano gy'emizigo tusooke tugyewalenga okay gwewe naye togwemalirayo nnyo ne bazadde bannange entanda gye mbakuutidde nti nze ekinnuma ku mutima butasoma ate nga nali njagala okusoma nze akazungu kenjogeramu kano akatono ndaba nga tekasaanidde neetaaga akazungu akangi akawera neetaaga akazungu akawera kazungu kano kenjogera nze munda mpulira nga katono so siddeyo kusoma nasasulako ne ssente ng'asoma online njagala soma oluzungu nendabanga engeri gyendi ebweru nga ndi mutolosi bukeera ku makya nga tolina mulimu ng'olina obudde obusoma n'ofuna omulimu ng'oli mu kiyumba n'ofuna ekiyumba nga tekikuweeza nga n'obudde obusoma tobulina n'ofuna ekiyumba
ng'obudde obulina naye nga tolina data olw'ensonga tebatera tuwa wifi ife abatolosi. So Mr. Sozi byebyo ndijja n'ekibooziboozi ky'obutolosi wabweru eno nakyo mukirinde mujja kumanya omuntu abeera ebweru embeera gy'ayitamu naye nga mwebale kuwuliriza Mr. Sozi era nkwagala nnyo Mr. Sozi Allah akunkuumire. Byonna nga bimaze okuwulirwa nzikiriza nti oyongera okuzuula engeri Katonda gy'akwagalamu n'akola enteekateeka gy'oli ku mawanga bino ne bikusangayo. Content ono yalikoze nnyo amakulu ng'oli Kyaddondo nga n'amukuwa ali Kyaddondo. But see how things are connecting, where you're watching from and where I am broadcasting, where I am standing to reach out to you. Tulabanga God is plan. It is not a mistake. And see how the message is coming in real time. Mubisera wetaaga okuwulira ebigambo nga bino. Did I have a plan nti bino binaabeerawo? No. But everyone ajja mu inbox yange ng'ali inspired okusinziira ku story emu, ku story endala n'agamba wait, I have this to share. I experienced this. Kino kituufu. Nze no nakola bwe nti. Nze no natomera bwe nti. Oyinza banga toli musamize. Naye enkola y'obwannaakali akaani gye wakuliramu gye wazaalibwamu. Enkola y'okulowooza nti mmwe buli kimu kiggwera ku mmwe. It is all about money. So abantu bangi balowooza nti bw'aba alina ssente alina buli kimu. Si buli kimu nti kigonjoolwa ssente. Olumu twetaaga kukkakkana. Olumu twetaaga budde. Nga budde wetaaga kulinda. Wetaaga kuwuliriza. Wetaaga kutekinga step kugenda. Wetaaga kusalawo. Is that money? Byabeerawo bazadde baffe baakola ensobi, bajjajja baffe baakola ensobi. Tufunye omukisa nti tusolovinze half of that problem by just identifying the problem. Nti kino kyekyalya famire yange butasoma. Moving forward. Ngenda kola bwenti ne bwenti, ngenda gezaako bwenti ne bwenti. Sisa njala okubaza kubanga golwedde olugendo oluli wakati oli mu kusenvula. Nsaba Mukama akusobozese. Nze mundaba nina obunafu. Era ntera nnyo okubyogera ne mbigambo omukyala. Ningamba one, abaami tulina advantage nti olumu tetubeera nnyo na budde, tetubeera nnyo mu baana compared ku bakyala. Abaana kyangu okulaba obunafu bwa maama kubanga baba nnyo naye. Kyovula batera ogamba nti bamaama bakambwe kubanga ekyo kyasinga olaba. Abazadde abaami olumu tulina omukisa ogw'okukweka obunafu bwaffe eri abaana baffe. Nina obunafu. Ndi omu kubalwana okulaba nga obunafu bwange. Kubanga abaana tebeetaaga kubulaba. Tebugenda kuba inspiring. Era ngamba nnyo Mukama nti nyamba obunafu buno bwe nnina abaana bange obutaba nabwo. Kati ekitandikirwako bwe butamanya nti obwo bunafu mbulina. Bwe basisinkana mulimu byensobola okukkiriza nti kakati omwana kino talina kukiraba. Nga ntoba nabwo nemboterezaamu eddakiika, essaawa, olunaku, ewiiki, omwezi oba omwaka ne bugenda ne budda, obumu ne bugendera ddala obunafu bwenjogerako. Singa mbadde mukomonsi wa segereeti nebaza Katonda olw'ekisa ekyo nti sinywanga kusigala, sinywa mwenge. Siri muzadde yandyagadde kulaba omwana wange n'andaba nga nnyo omwenge. Nze omuze gwe nnina obunafu bwe nwanagana nabwo already nange kenyini mbeera ni comfortable. Then how would I be comfortable ng'omwana wange alaba ekintu kyekimu oba mu exposinga ku kintu kyekimu? Kino kyenjagala abazadde tuyige. Kola list mu birowoozo byo ey'obunafu bwo ng'olwanagana ku kubanga otoba nabwo okubumalawo. Obumu Katonda ali tusaasira busaasizi n'ekisa kye n'atuwalula n'atucleansinga n'atudetoxifyinga n'atuformatinga mu ngeri ye ey'obwa Katonda. Naye obumu tulifa tetubuwonye. Kyenva njayanira buli kaseera ekisa kya Mukama waffe Yesu ekya buli lunaku nti Mukama onnyambanga. Ne bw'olabanga ngenda okufa nga ngenda kufa n'obunafu bwange nyamba. Bwe mba ngenda obunafu bwange bufe nga bwajja okufiirira ekibi kubanga obunafu bwange bwonna buva ku kibi. Nyamba obunafu obwo bufe buzikirire n'ekibi kye wajja okuzikiriza so sinze.
kugamba nze ndi Justin najja lwambi za nsanze sibyenyumirizaamu byenkola ompalulanga naye abazadde tufube okulaba nga waliwo ebintu bye tukisa abaana toba nakyo nekijja kuba kizibu okutoba n'ekizibu kyo n'obunafu nga tofaayo oba omwana akirabye ofuuwa emmindi naye emmindi tosobola gifuuyira ku kkubo mugifuuwa mukukuta naye akaana kootuma omuddagala olina obunafu bw'obusunguyira naye ovuma n'ovumanga n'omwana agira ki kyenjogera kikwetaagisa okufumiitiriza waliwo obunafu bwange nga sandyagadde kukeera nkyangamba olaba mutabani wange obumu ku bunafu obwo ne maama waabwe ayinza oba nga tabumanyi nzikiriza ayinza oba nga tabumanyi buyinza oba bwakufumiitiriza bwakulowooza naye nga tobwenyumirizaamu abazadde abamu basamira n'abaana bageya ngambye nti ono yaali mu bibadde bya busamize kuloga na biki naye abamu obunafu tebuli ku kuloga era gwa oli kirini naye oli kirini mu kugeya osanga omwana tukwata abaana baffe ne tubatwalira bajjajjaabwe kati oluusi oba muwalawo mukazi wo agenze ewaabwe agenze n'omwana agenze n'abaana maama ne muwala we ne bageya mutabani we oba maama ne muwala we ne bageya bba nga n'abaana bawulira gwe kakasajja tokamanyi bukopi bwako kati bwe keegaganudde kampaddeyo 7 ndowooza kalowooza kakoze nnyo ate nno kaziwerekerezaako ebigambo omwana ng'awulira bageya kitaawe oba omwana ali wa taata ku kika bali mu kugeya maama bageya obukojja babusensula bati omwana awulira kakati okugeyako bunafu bwo twalikkiriza nti tetukyenyumirizaamu naawe tokyenyumirizaamu we can pardon you for that but we will not pardon you for not accepting your weakness and transferring that weakness to your child. Chovolaba abazadde abamu babanga sensitive owegenda ne batuma omwana ne bageya nga omwana taliiwo era bw'abeera ajja ne bamwongera ne bamuwa emirimu awo nti bino bye twogera omwana teyeetaaga kubeera exposed ku byo tugeya kitaawe kibeerawo kubanga tetujja kugaana kwogera ku bantu kati temunjogerako obugaalubindi waliwo ebiryokke naye tebibeera okke ng'omulala ali exposed ku byo ekyo kyengezaako okutegeeza. Nolwekyo olwaleero nkusiibula nga nkwagaliza bulamu bulungi naye nga nkubuuza bunafu ki bw'olina nga tewandibadde comfortable kulaba mwana wo ng'akola ekintu kyekimu omaze okukyanukula kubanga okimanyi olowooza ku ngeri gy'oexposinze omwana oyo n'obunafu obwo bw'olina. You don't care okuula abasajja naye okuula abasajja ng'abaana bamanyi balaba anko ono omuyita anko ono omulimba bwoti olimba abaana Mukama akumpeera ekisa naye tusobola okukyusa obulamu bwaffe obwakaakati nga tusinzirako ebyo bye tuzaaliddwamu ne bye tukuliddemu ne tutandika okutonda olugero olujja tutandika okusalawo olugero ki lwe twagala okucreatingawo ku generation gye tugezaako okutondawo. How do we walk that path? Tugenda kutambula tutya obuufu obwo okulaba nga tuggusa kiri kye twagala. It starts today. Nti bino biteekwa kukoma kunze onywedde naye njagala okubuuza ogasiddwa kimu abazadde n'onywa n'okola kino abaana bakulaba you don't care be bategula amacupa be bategula buno bugundi bwa sigala oli ku shisha abaana be bategula be bakuleetera kyokka abaana bwe banaatuuka mu bukulu nga batamira times 2 over you ng'ocomplaining bwe banagamba tebalina ssente zaggweranga mu mwenge ziggwera mu drugs gwe kanyinyini okozesa drugs ate abaana bali exposed to it, and it is okay. It is okay today, but it is not going to be okay in the near future where you'll be uncomfortable. Ngabano olina byobasuubiramu they can't deliver. They can't deliver because you confused them. Kulwa Katonda n'ensi yange nze Sozimo. Nze amannya gange nze Aisha Najjemba. Edduuka lyange eriko Aisha Furniture. Wone entebe embi
mujje mumpagire mujje mu Aisha Furniture ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4 nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna tebe kabada kitanda kameza buli furniture yenna buli mwezi oyinza ogamba nja kuleeta emitwalo 2 nga nze bwe kkubira lisiiti wenji kuweereza buweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nnyumba nga tomenyese amazima getukulembeza oero nebuzaako no nga maama kati nze ndi mu nju mpangise ntwale entebe ki waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe ze nkugamba nti eno egenda kubuka entegenda kubuko eno egenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana ne nkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi eno bweti bw'oba oyagala yabuwangazi bweti ekirala buli lwokoowa entebe nga ngikuguziza gikomyewo topinga otwala endala ne bw'obaka ng'olina entebe gy'okooyi namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako eri 0705 kagamu 904 kanjiddemu 0705 kagamu 904 nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli furniture yenna muyina okugyako kofini